Omanyi abantu kyabatonderwa oba kyatutonderwa. Omuntu asiima ky'omuwadde olwaleero enkya bw'aba alina kyayagala notasobola kimuwa olw'ofuuse omubi. Naye era kitegeeza nti tebayamba, tebaleka mukululo. Kubanga bakizuula nti buli lw'oyamba n'oleka omukululo n'abadde agenda okweyamba agamba kangende gundi annyambe kasita waali. Oba n'agamba otya naye gwe wange kankyogere olwakomyewo. Mu bulamu bw'ensi eno waliwo abantu ba mirundi ebiri. Waliwo abantu ng'ensi yonna eboogerako nti gundi ayamba. Era nga buli muntu afuna ekizibu ekimu ku bintu by'asooka okugamba. Gundi jangu ennyambe, gundi vaayo ennyambe, ndi mu mbeera bw'eti abaana bange tebasoma, tetulina kyakulya, ennyumba egenda kutugwira, gundi vaayo n'ebiringa ebyo. Omuntu oyo aba yazimba ekintu ne kireetera n'abantu okulowooza nti buli muntu eyeetaaga obuyambi addukireyo. Waliwo n'abantu abalala ng'ensi boogerako ng'abantu babittima, abantu ababi, abantu abatayamba. Omusajja oyo muzibu, n'okubuuza tabuuza. Omusajja oyo bw'ayingira emmotoka ye yeggalira n'okufuluma tafuluma. Omuntu oyo ekintu ekyo tolowooza nti kinaye aba yakizimba nga yakyezimbako bw'atyo era ng'alwana nnyo ensi emutwale bw'etyo. Naye abantu abo ebiseera ebisinga waliwo abantu babeera nga 4, 5, 10 abagamba nti bagamba omusajja oyo nti ali bw'ati ne bw'ati naye tebamufunangako mukisa. Tebamutegeera, ndowooza tekwandi balina kutegeera, naye tebagwanga mu ggabo lye lyawulirira nti yeetaaga okuvaayo. Abantu abo tebamala gavaayo, tebeejajaamya. Obuyambi bwabwe tebubeera diluted, bubeera pure. Bujja nga bugwanidde era nga bwa nsonga, ate era obuyambi bwabwe tebabuyita. Tebabasaba buyambi, nakafuna ekizibu bo be bawa obuyambi. Mwami gundi jangu nyambe ekintu kino nakyolekeza n'agenda okikwatamu. Okitegeera era nga gwe wategedde n'okutegeera nti oyo alina, kubanga bo bakizuula nti ebiseera ebisinga tewali kintu kya bulabe ng'omuntu okujja okusaba obuyambi ng'akimanyi olina omuwa obuyambi. Kitegeeza ne ssente oba ozimanyi. Ajja ng'alina n'ezaasuubira era bw'otazimuwa takusiima. Kati bo olw'okuba nti oba tolina ky'obasuubiramu, buli kye bakuwa you appreciate kubanga obadde tokibasuubiramu. Kati abantu bano bw'abanga ennyumba emugwira, abaana baabagobya, abaana baakakadde n'amukwatira emitwalo 2 n'agamuwa, tagasiima. Ajja ayagala kakadde kubanga kagambye ke babanja ate oli wamuyamba. Abantu abo bagenda kukuleetera olw'okuba oyagala okuyamba buli muntu azze mu ggabo lyo, bagenda kukuleetera okugaba obuyambi obuli diluted, obujjaabulukufu. Kati akabondo k'abantu bali, abasajja bali n'abakazi bali, kyebava basigalawo basigadde nga basirise bwe bati. Naaba ng'ayita ewantu n'agamba oba omuyambi we, n'amugamba olimu emitwalo 10. Olaba omukyala gwe tuyiseeko oli ayo kyakasooli. Saawa ziri mmeka zino? Ziyingidde 3. Naye atalaga tannatundako. Oli abadde asumagidde. Mutwalire emitwalo 2. Kyamagero. N'okukyamawo wadde okusendabirwamu n'atagisa oli okulaba ani amuyambi. Oba ntegerekeka. Omanyi omuntu okka nti emmotoka eri omwami oli ali mu mmotoka eri aŋŋambye nkuleetere ssente zino. Nti yaani nti nedda. Oyinza ozeetaaga. Waliwo omusajja omu yali atambula nga bakola oluguudo awo wakati wa Kyabadaaza ne Kalandazi. Ne wabaawo omukyala eyatuuka ku mmotoka ye ng'atunda byakunywa. Omujjukira omusajja oyo? Mujjukira bulungi. Omwami yamugamba atya? Yamugamba zino ssente zijja kuyamba. Omukyala n'agamba atya? Nasooka n'amutunuulira. Tamumanyi, teyeetaaga mumanya era tajja kuddamu muwa buyambi. Obulwadde obuliwo ku bantu
abajja otusaba oba bajja okusaba obuyambi, bw'omala okumuwa obuyambi bw'akusabye n'obuyambi obulala bw'anaddamu okufuna, ekyamaanyi ky'asobola okukugamba kiri kimu, oba onaakitwala otya, oba onaagamba otya, naye gwe wange kankyogere olwakomyewo alima empanji, ate ajja akimanyi olina okumuyamba. Ne bali abantu abali mu kakoosi kali baaliko bano, naye ne bakizuula nti ebiseera ebisinga ensi bwekulabira mu ttuluba eryo bakutekinga for granted, batandika okweyambisa obweyambisa to the extent nti ekintu n'omuntu ekintu kyeyandisobodde okukola alirakisinga n'ayagala okimukolere, nakkaabira ne ttooyi nga bwegenda okumukuba ey'enkoma, naye nga kkaabira ttooyi wa myaka 20 asobola okusima obudongo n'asimba n'ateekako emmuli n'agikuba, naye alinda bamuyambe. Abantu bali beezimbako akantu, era bw'otuunula n'okebera abantu bameka be baali bayambye, oyinza obutafuna yajja bwe babayo babeera batono, naye tekitegeeza nti tebayamba, tebaleka mukululo, kubanga bakizuula nti buli lw'oyamba n'oleka omukululo n'abadde agenda okweyamba agamba kangende gunja nnyambe kasita waali. ontegedde? Waliwo abantu bangi akeera ku makya, nayina omukyala mukwano gwange bamuyita Penny anansonyiwa. Twalina initiative gye twatambuza one day, yali yakuyamba ku baana abasikosel. Omukyala oyo yampa ndowooza bukadde bwawera 2 oba 3 ku koozi eyo, naye yagamba ekintu ekyo toyogera ku linnya lyange. Don't mention. Ebintu bingi bye yakolanga mu bulamu wakati mu kuyamba ono n'oli omukyalo oyo, naye ng'agamba ekintu ekyo toyogera ku linnya lyange. Tekyetaagisa, naye ng'omanyi kyafa, omutima gwe awulira nti akkakkanyira emikisa gy'agifuna kubanga alina omuntu gw'ayambye. Naye n'ekintu ekirala, yeewala abantu bano. Omanyi abantu tebagenda kukubuukira kusaba buyambi, era tojja kulaba abantu ku woofiisi yo nga batudde banonye buyambi, not until nga batandise okuwulira nti wayambye ow'egindi n'ow'egindi. Nawulidde wayambye n'oli. Kitegeeza nti tebazze lwakuba bakizudde nti gwalina obbayamba, bazze lwakuba bakizudde nti olina be wayamba nabo bayambe, ate bw'otabayamba obeera mubi. Bakiŋŋamba bw'oba oyamba omuntu ku luno oluddako n'otamuyamba ofuuka mubi, ate oba mubi nnyo ng'atayambanga. Nemugamba abaana bagenda kutuula bigezo, angamba sirina ssente naye ng'atudde ku ntuumu, wojja muzibaze 2. Entuumu? Kaakati abasajja bali kyakola, era abantu bangi ku lwaleero bemmanyi, abasajja n'abakazi ab'obuvunaanyizibwa tebawa buyambi bantu babasabye buyambi. Bawa obuyambi abantu be balabye nti beetaaga obuyambi. Where it is necessary. Okwewala n'asobola okubaako kye yeekolera okuddukirako ate nga tagenda kukusiima. Omanyi abantu kyabatonderwa oba kyatutonderwa, omuntu asiima ky'omuwadde olwaleero, enkya bw'aba alina kyayagala notasobola kimuwa olw'ofuuse omubi. Waliwo omuntu nga wamuyamba omulundi ogwo naye nga yakadda mu bulamu bw'okusaba obuyambi emirundi 6. Ng'obuzibu bwava kumanya w'osangibwa na kumanya nti gw'oyamba. Ontegedde? Kyekiri kye nagambye nti akakoosi kali gye kali nga ye yeeteekako ekintu. Tomwefasa. Era ebintu oluusi biba mu luvuvumo nti owange. Okimanyi nti omwami bw'ati kunteekateeka bw'eti yampadde $50,000. Ekiki nti kale naawe n'ozungirayo. Olw'okuba ategedde embugundi yamuwadde naga ekyaki kugenze ne notisi zo. Nange ajja kumpalaga nga siina ssente. Tewali muntu atayamba, wabula waliwo abantu abasalawo obuyambi bwabwe okuyamba once in a while, ng'obuyambi bwabwe buli pure konko mubisi gwa mberenge. Yakimanya nti sobola kuyamba bonna buli ajja.
akakadde ke n'akawummuza we kagwana okubeera kati ne wabaawo n'akakadde ke n'akatematema afunye 500 afunye 1000 afunye 2 afunye 5 afunye 1,000 afunye 10 bonna ne bagenda nga si bamativu. Kati kyekiri kyagamba nti olw'okuba kyennyina kisobola kumala ono kankiwa oyo omutuufu. Ogwawa ogwa mu basaba obuyambi oba ogwa mu abo abagaba obuyambi obuli diluted oba ogwa mu bali ensi beeyogerako nti omuntu oyo tayamba nga tonnafuna mutuufu gwe yayamba. Ate yajja kubuulira nti omusajja oyo ajja kubuulira nti omukazi oyo ali low fit man. Yansanga sirina kirina nti kwatira awo n'atambula n'agenda. Siddanga mumulaba kolole namulengera ne baŋŋamba ayimiridde awo abadde gundi saafuna simu ye simanyi nawe mumusanga osobola n'okugenda ku ofiisi yo bamaka go okumwebaza ne batakuggulira. Mukama abakuume.